Yebaleko nnyabo. Nawe yebaleko. Njogerako ne mukyala Harriet. Yenya. Nze Rebecca Jingo. Yenya. Nsaba twogereko ku nsonga ya maama. Yenya. Kiki maama lwaki mwamukyawa Harriet? Rebecca Jingo ono wa biti. Mpulidde kipya nnyo. Owulidde kipya nnyo lwaki? Banaye ono bulijjo kwazisaamu amaanyi kuba ensonga ya maama. Maama yanneefuulira. Maama yakwefuulira naye ate maama akaaba Harriet. Maama akaaba agamba abaana bange tebanjagala. Rebecca kituufu maama mwagala nga wokiwulira. Eyo ne gyendi tuula n'enkaaba Rebecca n'engamba maama lwaki yantyawa kuba ye maama ye buli kimu. Naye ate ye agamba gwe ne mukulu wo Kathe. Neda anti Rebecca maama mwagala nga wokiwulira. Kanowooza maama. Kiki yabakola ki? Anti Rebecca waliwo ensonga ezibatabula ne maama byali byagenda bweru. Kati ne muvubuka kale nga omanyi nti olina otambulako wabeerawo banna abatakwagaliza. Kati omuvubuka namufuula mukwano gwange tewaliwo kintu kigenda mu maaso masekati gange noono omuvubuka. Ne mutunda ettaka lya maama? Situndangako Anti Rebecca okulayira okuzikula kitange ne mulya mugumba situndangako kintu kya maama wabula mbiwulira bulizi mu ŋŋambo nti maama yatunda. Maama ye yatunda oba gwe watunda poloti ye? Maama ye yatunda Anti Rebecca sikwati wendi wennyini bwe wali ettaka lya maama naye n'olirinyamu obulinya yalekawo omukazi yali mukambwe nnyo. Naye nga n'olirinyamu obulinya sisobola maama yennyini yeyeetundira poloti ye nga ye Anti Rebecca sisobola kulemesa maama wange kintu kirungi era nze mwagaliza nga woki. Kati ate lwaki agamba nti nno nti gwe walitunda? Anti Rebecca maama alimba ng'ojja n'obuuza abantu b'okukyalo. Maama alimba? Maama alimba kuba sikwatangako yadde ennusu ebibiri. Maama agamba nti buli lwe mugenda ne mubanga abatereera ate nga muddamu nga mutabuka ate nga muddamu nga mukyankalana nga mumukyawa. Kiki? Maama muyombi nnyo. Anti Rebecca olaba maama esobiye. Aleka okumanya omwana nti oba ono mulungi oba mubi. N'ayagala alage nti ono ye mulungi. Kati ayinamu ebyana n'abaana? Wekiri Anti Rebecca. Kati kyogamba nti gwe ne Kathe tabaagala? Nze nga nti maama bw'omulaga nnyo nti oba oli close nnyo gy'ali. Waliwo omuto waffe bamuyita Gloria olabika tomumanyi. Simumanyi oyo. Naye oyo muto wange Gloria yensonga lwaki ndi bwenti ne maama. Gloria kiki? Anti Rebecca ayinza okujja n'akunyumiza ekintu ng'akijje ku maama nti maama yayogedde bwati ne bwati. Nga womanya ebyafana n'ogamba ne maama naye lwaki yekola bwati ne bwati kati ye nga tukyusangazzaayo ewa maama naye nga nze maama Anti Rebecca temulinaako bisizi. Gloria ono yabatabula? Oyo yekka ye kagiiko nattabula. Ye last born wa maama? Nedda ye wakusatu mufa abawala. Kwegamba yo yabakyankalanya? Yatukyankalanya Anti Rebecca talina mizi ku mutima ye nga ye. Bannange ate maama agamba mbu waleetanga abasajja mu nnyumba ye n'obateeka ku buliri bwe ogwe. Anti Rebecca olaba ensobi zikolebwa abantu naye maama ebintu yabikwata bubi tasooka wuliriza. Kyogera si bituufu toleetanga ku musajja mu nnyumba? Nze njogera nga ntya Katonda omuvubuka gwagamba nti namuleeta mu nnyumba yamukubira bukubizi simu yava mu kyalo n'ajja. Nemugamba maama tumenyeka na mufaliso kuba obuliri obwange bwali bunene nemuga tumenyeka na mufaliso tolabake kuno. Omuvubuka wali omumanyi? Wano mu kyalo gyegula poloti eyo gyakugamba nze gye natunda naye nga nze gitundangako. N'okkiriza weebake n'omuntu gw'otamanyi? Yali amufuddeku n'ogwe nga w'okiwulira. Walina emyaka emeka maama? Mukazi mukulu ebiseera ebyo nali nina emyaka 22. Kakati omuntu oyo omusajja bwe yandikutte? Anti Rebecca yali tasobola kuba nali muntu mukulu myaka 22. Mukwana era kiba kinene nnyo ayinza okwefuulira ekiro ebyekiro bitabuka. Tewali kyakolebwa bwe mwebaka? Tewali na kimu era yeebaka nga omanyi abaana b'ekyalo embeera zaabwe baba batya. Yeebaka otulootwe? Yeebaka bulungi nnyo era kyamunyeganako teyanyegako paka obudde bwe bwakeera. Kaakati maama lwaki temuddiŋŋana? Kale ebyo byonna weebiri nsaba muddiŋŋane ne maama.
okudingana ne mama sikiganyi naye ensonga ye nga ye ja ekawo esawa sikitegenda sigimanyi. Kankubuuze Harriet, mama wo mwagala okuva ku ntobo y'omutima gwo? Mama anti Rebecca omanyi okuba nti ye mama gw'olinawo mu bulamu bw'ensi eno gw'olina okubuulira ekikuluma. Nkitegeera. Kakati ye mama anti Rebecca gwe nasigaza nti ye mama siina taata siina senga siina buli kimu nga w'okibuulira. Kakati kiki ennandi mbuulira kati mama mugambe ntya? Ntuma. Anti Rebecca mama mugambe mwagalanga w'okibuulira. Anti Rebecca nasala n'amagezi wagajjako ati simwetondere mama yangoba. Wow. Ajja n'omusajja bali bamuyita Aji. Nga musajja mukulu yangamba lye tosabeera muzi nga tolinnya na maama. Tokaaba. Harriet tokaaba kati nze nkiri wakati. Nsaba mukwatagane ne maama. Olidde mukwano? Anti Rebecca Kiruma nkitegeera naye nsaba mukwatagane. Anti Rebecca nagezaako ngamba kagende netondere baana. Mama yakugoba. Ngamba waaye kamuleka. Kamwesojiwe. Nkitegeera. Kati ate ye kafe. Anti Rebecca newe ne bakabweba ngamba mama singa bujanga ayogerako nange. Baba nkitegeera. Enga takikyasoboka. Mu mutima gwo okkiriza nti osobola okuddamu n'otegeeragana ne maama okikkiriza? Anti Rebecca kyesinga okwagala kuba watali ssanyu lya maama tosobola beerawo mu nsi. Kati ngenda kukusaba osituke ogende ewa maama omugambe maama nzuuno naye byonna ebyaliwo nsaba tubireke emabega buli muntu asonyiwe munne. Ekyo kyokka kyenkusaba Harriet. Rebecca sizinaawo ssente. Wonna ofunira obudde wonna nsaba okkakkane. Okitegeera mukwano? Ekyo kijja kuggwa kasita obeera nga tonnimbye kamusubire byongambe byonna byemazima. Anti Rebecca kituufu nagezaako ngende netondere maama kuba nali nyina puroguramu gengoba nga byagenda bweze ngamba maama n'abatansonyiye ku mutima. Sijasobola genda wonna tukeba maama yayogera bingi. Ngamba kamuleke embeere mu nsi bw'omu. Tojja kubeera mu nsi bw'omu nga maama gy'ali ne maama naye akwetaaga kuba naye akaabidde gye ndi ngamba njagala baana bange kaakati kyekiseera tukikozese kino bambe. Naye nzanya okwogerako naawe tokaaba mukwano. Kale babaye. Byebyo bivudde ewa Harriet Namiyengo naye ayagala maama we naye kakirabika waliwo omuntu ali mu makkati awo atabulatabula abantu bano naye ani oyo lwaki banno tobavaako? Bannange kale ekyo kyensobodde okufunirayo okuva eri omwana olina Rebecca Kingo anti bwe mbalansi nze ensonga abaana ba maama oli ali bweru sisobola kumufuna oyo temumunsaba. Haleluya ali bweru kati mbaswa kumufuna kakati kasita tufunye owa wano mu Uganda era owulidde kyayogedde omwana oyo bambi ansanyusiza ayogedde bulungi. Nze kyendaba Rebecca Kingo kasita maama awulira afune bufunyi lunaku ategekewo akawumbo k'emmere ne muwawe ajje oba tebagane. Okay, neyansiza. Gwe Glory y'omumwa gwaki? Gwe Glory yatugenda kukunya ettete kweje emimwa. Lwaki otabula baganda bo ne maama? Gwe maama we yazala gwe wekka. Ozunzo omumwa ogujja n'ogwo bw'oba owulidde nga Harriet alina kyayogedde nga kigenda kunyiiza maama sirisa ky'oyita omumwa. Sirikako. Ate bw'oba owulidde nga maama alina kyayogedde nga kigenda kunyiiza Harriet lwaki Harriet obimugamba? Keep quiet. Kasita oli muwala okula ekiseera kigenda kutuuka maama affe ogenda kubeera naani? Lwaki otankalanya omukadde akulidde mu nnaku? Olabye sikumanyi andi kukunyiza kamula ali ku mimwe egyo wamma si busungu saa muntu acyankalanya bantu nange mampulira obusungu wamma yogera. Becky kyensaba omukyalo oyo amanye nti omwana ne bw'oba gw'omuzaalo olina okumanya nti omwana ono embeera ze bwe ziti kuba teriyo omuntu atuukiridde oba akola birungi byereere era wabaawo omwana n'omanya nti ono omwana gwe nnina alimu engalo, omwana ono gwe nnina alina akagere, omwana ono gwe nnina alina olugambo.
n'obamanya naye omwana oluŋŋamya mulungamye n'omulaga ekkuba ettuufu ly'alina okukwata so si kutiitirya mutiitiirye ng'ekibi okibikkiriza kyekyo kyennyinza ogamba omukyalo oyo naye nga basonyiwagane bwe guba muwumba gw'emmere bagufumbe batuule buli omu oba kwetonda omwana yeetondere maama oba ne maama abadde ayina obusobusobu bwakola eri abaana naye yeetondera omwana kiggwe badde obaddiŋŋane ng'omuzadde n'abaana prosikasule nakaddu entebe neyanziza nnyo mukwano neyanze prosikasule nakaddu maama alina waatuddidde mwana okulabe maama agamba ki kakati maama eky'omwami oyo Magulu Abudabi mwannyinaze ye maama kyabuuzizza nti omwana oyo yamanya atya ekika kye ye maama oluvannyuma mukulu wange oyo omugenzi yansisinkana ne mutwala eri butayi mpigi butayi eyo baali sezaala wange we yali abeera kuba gye baatuumira omwana oyo amannya Namutebi ne mutwalayo ne mulagayo ne mutwala ne nazaala wange yali abeerawo ku lw'ennakawuka yali musawo kati mu biseera bino bambi mugenzi era nayo ne mutwala ne mulagayo ne mulaga famire y'abaana abo era n'ekifaananyi ky'oyo kaddu gwe nazaalamu omwana oyo omwana oyo yali ebweru akirina kuba yasinganayo n'omusajja oyo abaana abalala be yali yazaala ne bakwatagana ekifaananyi akirina era bwe yali ng'akomawo ene ebweru ene Uganda yabika nti yafiirwa bba n'alagayo eri ekifaananyi kya taata we nti ye yafa naye ate nga kitaawe yali yafa dda wabula ye yali akola lukujjukujju kumusondera ssente kudde eno mu Uganda yabikayo kitaawe oyo kaddu kiriggwa gye yafa naye nga nze natambuza sisita wange okumulaga famire y'omwana oyo kase neyanziza nnyo maama Betty ndowooza mwannyinaze Magulu Abudabi bakuzeemu ku nsonga gy'obuuzizza nti ani yalaga omuwala kathe taata we ogiwuliddeeyo owangi munnange webale kutuweereza webale okuwuliriza mwoyo gwa ggwanga Ssekabere Ronald enkugulo mu busujju mamu Rebeka Bijingo kansooke nkuliseeyo abawuliriza ba biti bonna abazze okumperekerako taata wange nzalira ddala ng'atuvudde ku maaso kitalo nnyo ne tumuziike bweza busujju awo weewaawo naye amangu ddala eyo nga nvuddeyo kansooke ekyamazima nti omwana omuwala oli atwala olugambo omuto tukkirize nti naawe gwe oli gy'alutwala gwe baaba we bw'aba akugambye kati gwe toddiza oli mwana kumulaga nti maama wo kye yayogedde kyamu kuba okimanyi nti ye kannattabula ekyokubiri tumanye nti abaana ennamba yonna esinga nti omuzadde tasobya wabula akatukubudde kali kimu kakutunda maama agamba omwana ye yatunda ate n'omwana agamba maama ye yatunda kati maama yandibadde abamulambulukuku mu kantu ako kuba yenga era bajja kwesonyiwa omwana maama asonyiwa omwana naye nga maama akyalina mukali yatunda poloti yange ate ye omwana agamba teyatunda kati akantu ako jinga wandibadde okakwasaganya maama naggusa ayogera amazima kiki ekiri mwoyo gwa ggwanga Ssekabere Ronald engugulo neyanziza nnyo neyanzeege kino kivudde mu bantu babiri maama ku kye yayogedde nkibuuzizza Harriet nga muwulira n'akiddamu naganze bannange maama alimba nze situndangako ku poloti ye maama ye yeetundira poloti ye kati awo maama ne Harriet mulina okwetereza bwe muba munnimbye ekyo kiri wammwe mujjukire okwogera kuba kwaffe okukola kuba kwammwe ono Rebeka Jingo yongerezaako damu Beki obadde okimanyi nti obuzibu buva ku maama ne Gloria nakakitegeera kiba kirungi kusala gwakawala nga tunawuliriza gwa kalenzi maama waliwo abadde wanyumya wadde owuliriza ddala nti abaana abamukyayira ddala naye ate nga maama yavaako obuzibu ne muwala we Gloria ekyambadde nteesa Rogers Gloria Harriet agambye talina ssente zimuleeta wa maama waba abadde abulagala nnyo abaana be baddemu bakwatagane bulungi ye n'abaana be awereze Harriet ssente Harriet ajje wa maama basonyiwagane baddemu nga we byali ate awo osaazeemu yeze Rogers enninzi kyotera neyanziza nnyo mukwano kale munnange oteesezza bw'otyo naye maama si yajja okuwa Harriet ssente Harriet ajja kufuna obudde ajje wa maama olina Rebeka Jingo yongerezaako Mami Becky tuweereza kati Mami Becky nze kyendabye maama asosola abaana omwana Harriet kyasembyeyo okwogera kiraga nti maama asosola abaana ate era Harriet kyayogedde kituufu omuwala oyo owookusatu
omuwala oyo owookusatu alabika ye kajiiko nattabula engeri gy'abeera ennyo ku mbiriizi za maama naye bamaama tubasaba abaana bonna babeere nga baana nze Becky abaana oba mulenzi oba muwala abaana bakyenkanyi kyekizibu Becky kyendabye maama asosola abaana ate maama ne yeebuzaabuza naye maama tukusaba abaana bonna batwale nti baana ono akwekulubeesezaako ono ng'akugamba ebigambo ate Becky kituufu alabika akyusakyusa ebigambo n'atabula banne kuba Harriet akaabya amaziga ag'obulumi maama weetereze mwagale abaana kyenkanyi bamaama mwenna nange ndi maama ndi muzadde abaana tubagale kyenkanyi kaabe muwala kaabe mulenzi bonna baba baana se mama Halima Kasanga ne yansanyu mama Halima omulungi wange owai ndi bano obadda manye yange wagirabye n'ogireka bali kando ojja kubwa wiiki ejja nina kyengenda okwanjulira alhamdulillah amina we naakuleetera omuntu n'akwatako mu bugalo n'awulira we buweweera kaakati oseka kinalo tugende ku mulabo balikanda kyengendako kyekinkubiza nnyabo nkale kakati ekisooka kya byonna esebo maama ekyamuleeseza ensonga ndowooza kubagattaganya babeere bumu maama w'obanga wazaala abaana ne weevaamu tewasobola kumira mpeke zitaba lubuto tewasobola kubajjamu babazaala obaagala ekyo tusaba nga okaabya ogamba oyagala mubeere bumu n'abaana ŋŋaanye bonna bajje mubeere bumu kakati gwe omwana ali yeeti maama omuzadde yenna ŋŋamba nnyo abaana ekintu ekiyitibwa maama kintu kikulu ffenna tubanoonya tetukyabalabako yadde waakiri oba omuwa ennusu 10 alunywemu kiro ya sukaali tetukyabalaba maama muveeko kola kyoba yakola kifuna obudde omwetondera ate ekyokubiri ogambye nti nno waliwo ono muto wammwe oba ali wakati awo Gloria natabula kati gwe ebintu byatabula weebuuze kiki ky'oba omugambye ekyo kyazze ewa maama ekitegeeza nawe wabaawo akantu k'omugambye okukazaayo erindooza yaka nakadda maama kati gwe omuntu wobanga onyumya manya omuntu nti ono ebintu byennyumya abizzaayo kati gwe wajja munyumya emboozi tonyumya kubikwatagana na maama so n'olwekyo ddayo weegayirire maama tuule bannange okuba ne maama kintu kikulu nnyo oba yakola ki oba yakola ki no balikanda nja kubba balikanda oli mugagga naye airtime naakugwako balikanda onswaza naye anyway okutesa kwa balikanda kwolekesa bulungi nnyo ndo we tuli twagala maama okwatagane n'abaana maama nkussaamu ekiteebwa bw'oba olina omwana ali mu myaka 2 kati nze nkusinga obukulu nange kati nze maamawo kuba kati gw'olina 4 mugumu nkusinga emyaka emirala 3 mu maaso awo kati nsaba olowoozenga maama ow'emyaka gyaffe ffe abayingidde 40 saagala olowoozenga buno obuwala obusireeyinga kati njagala oyimirirenga maama ozibikire amatu lekeraawo okuwuliriza ebigambo ebiva mu bawalabo njagala obeere maama ow'emyaka 4 okay so si maama ow'emyaka 2 maama ow'emyaka 3 bino ebigambo nze mbikugamba kuba kati nkusinga emyaka 3 mu maaso olina emyaka 4 mugumu njagala obeere maama ow'emyaka gyafaana maama asalawo ensonga maama ayimirira ku mazima maama atawuliriza saidi eno oba eno maama atereeza maama agatta okay saagala obeeremu nabyana nabaana nagaana kubanga tuzaala myoyo in fact tuzaala mibiri sorry kankitereeze tuzaala mibiri tetuzaala myoyo agi kyemmanyi abaana bewange eno programu gibatereddeko bawulira Fiona Flavia Kisha Tony Watson mwenna ffe tuzaala mibiri tetuzaala myoyo bw'onootandika okubikkula emyoyo gyabwe kitegeeza ojja kuba ofudde naye ng'okyali mulamu njagala otunulira omubiri gw'alina ogwo gwe wazaala tewazaala kiri munda tokizaalanga nako kati njagala maama ow'emyaka gyange gye nnina Yasiini baako kyogamba
Rebecca Jingo webale kuweereza ono ko Jasini Kawandula bigambo wano e Kagoma. Ne Rebecca nze mpuliriza bulungi omukyalo oyo ng'ayogerera ddala. Ne Rebecca omwana byayogedde n'omukyala nze nsobi njiraba ku mukyalo oyo. Rebecca ffe tulina maama affe tetwagala gendayo. Kawandula bigambo bw'agendayo n'amusuutiriza. Semuddu bw'agendayo ate n'amugamba Kawandula akunsingira. Ate Semuddu bw'avaayo Nakafeero n'agenda oba Nantume. Kati maama bavaako obuzibu obunene nnyo. Maama ye mwennyini ajja n'awuliriza ebigambo eno ewa Kawandula n'abitwalira ewa Lukwago. Bawulira ewa Lukwago n'abitwalira ewa Lujjofure. Kati maama bennyini be bavaako obuzibu. Maama atuule asigale n'emmizi mu mutima gwe ajja kusobola okuba ng'akwatagana n'abaana bano kajja Kawandula bigambo. Neyanziza nnyo neyanzeege ate nammwe abaana mulekereawo okutyoboola bakadde bammwe. Abo be bakadde bammwe be bakatonda b'oku nsi Juli.